I will faithful swag. Mukama Katonda kitale kya kansala waffe mama. Sawa batuzizza mu kasenga ak'ekyama ne batutegeeza nti bye banoonyereza byonna bakoze okunoonyereza kwa mirundi ebiri wabweru w'omubiri ne munda mu ggo. Wabweru batugambye tewali bujulizi bwonna busangiddwa nti yafunye obukosefu bwonna eweeru w'omubiri gwe, external assessment gye bakoze. Kati internally bagenze okukizuula nga munda muli mu mubiri gwe mulimu ebitundu bye ebyenjawulo ebikola omubiri era babitulaze: omutima, ensigo, amawugwe, omudookoli, olubuto n'ebirala byonna nga byagenze bifuna obutondotondo bw'omusaayi obw'enjawulo mu bitundu ebyo bwe bayise internal bleeding. Naye nga bategeeza nti ekiyinza okuba nga kyabiretedde kwabadde okwennyamira oba n'okukka ennyo mu mbeera ze kye twandiyise low blood pressure, oba olumu ekiyinza okuleetebwa high blood pressure naye mu mbeera eyabaddewo nga tetegeerekeka na kiyinza kuba nga kyagireese. Ate mu bwangu obw'ekitalo mwe kyalabikidde nga tolina bw'oyinza kunnyonnyola nti kino oba kiri kyekireese omusaayi ogwo okugenda nga gutonnya mu bitundu ebyenjawulo. Kale bwe batwe batugambye nti ogwo omusaayi, that small internal bleeding egenze nga etuukatuuka mu bitundu ebyenjawulo ereeteddwa ekintu nabo kye batamanyi kye batayinza kunnyonnyola kaakano yeyinza okuba nga yamuviiriddeko okufa. Bamuggyeko tests ze bayise toxinatory check-ups okukebera balabe oba ddala ayinza okuba yalidde butwa. Batugambye kyetaagamu ebbanga okugenda nga bazeekebejja n'obunyama obw'enjawulo mu bitundu bye ebyenjawulo. Naye nga byonna birabise nga biri bulungi, wazira otusaayisaayo otwo olumu otuleetebwa omuntu okubeera nga waliwo amaanyi ag'enjawulo oba oliawo agayinza okuba nga gakoze ku bulamu bwe, naffe kye tutasobola kwongera kunyongira. N'abasawo nabo bwe balemeddwa okubaako kye batunnyonnyola mu kabanga akaakati, naye batugambye nti bakyakola okunoonyereza era banaavira mu makenenuliro gaabwe aga saayansi mu nnaku ezinaddirira awo banaayongera otuwa postmortem esingako awo. Hakida Live, eddoboozi ly'eggomba.